Zotya ssebo wasizotya nnyabo omulungi ali ku munnyo niyo program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndi n'omulungi Susan Makula Bujjingo. Tusonde ssente z'okuzimba Pentagon nga tuyita mu nkola zaffe ezimanyiddwa kuliko FlexiPay. FlexiPay awo nnyini w'oli teweetaaga kutambula, teweetaaga transport, okwata ssimu yo n'onyiga *291# n'olondako omutendera namba 2 gamba Pay Merchant n'oteekamu merchant code M070 n'oteekamu omuwendo gw'ensimbi n'oteekamu Reason eri Church oba HPMI oba Pentagon noweereza ku number 1 eba ekakasa ti Centers wa House of Prayer Ministries International awo n'oteekamu PIN. Osobola n'ogenda mu bank, tulina bank ez'enjawulo, mu bank ez'enjawulo tulinayo account eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Osobola okuzitwala eyo n'oziteeka ku account zaffe, oba osobola ogenda ku church waliwo abaateekebwawo nga bo bawandiika n'okuŋŋaanya ssente ezo ezakuzimba Pentagon. Mukama akuwa omukisa ng'ozimba Pentagon. Nyongera okukujjukiza Friday nga 8 public holiday olunaku lw'abakyala, naye ate gwe omukyala munnaaye tulinayo entegeka ku House of Prayer Ministries International. Genda weerabireko, genda oyinza okufuna omukisa mukwano nawe ne weewandiisa n'obeera ng'ojja kubeeramu abo abagenda okusoma. Bannaye oba ofunye akusakira, Mukama aba akuyambye, genda okozesa omukisa ogwo mukwano ate obeera ng'osobola okweyongerako eddaala ku bulamu bwo n'abantu bo. Ekirala 29 March tulinayo service eya Good Friday. Lwetegekere tolusubwa. Tuli mu business. Mu business omukyala oba omwami kubanga twava ku mukyala eno business n'omwami osobola ogikola kasitoba nga obusobozi obufunye. Ate munnange tutandise naawe gwe yeeyita omuntu owa wansi. Nti sirina ssente simanyi wa kutandikira. Toweetaaga kutandika na bukadde. Ate kkiriza nti omuntu atandika empola aweza. Kubanga ekintu ky'otandise ng'omwezi emyezi 3 osobola ofunayo ssente zo ng'oweza akakadde emyezi 3. Ezo ssente ziba nnyingi. Kitegeeza omwaka oyina obukadde 3 ne bwe yandibadde ku account nga buli mwaka oyinawo obukadde 3 oba okola. So tandika ku bantu waliwo abantu nga tetunnayogera na business idea. Nze waliwo ekimu kye sitategeera ye muntu otunda ettaka ly'obukadde 7 n'asasula n'agenda ebweru akole. Nakinze ettaka bukadde 7. Nzikiriza nti eri bagenda kuwa ssente katugeza akadde buli mwezi. So weetaaga emyezi 7 okuweza ssente z'ettaka lye watunze. Obukadde 7. Yes. Nga tukyasobola ddifuna ku obwo kati ate obukadde 7 tosobola kudda after 7 years nosanga nga value yemu. Omwaka emyezi 10 weetaaga obukadde 10. So omwaka ogenda kuba obukadde 12. Watunda eri obukadde 7. Gojja laba ng'ekikola abantu simanyi lwaki especially omulimu nga buddo. Omulimu nga gwa house girl. Okwagala okuweza amangu kitutadde mbizibu kubanga oli risk taker nti ogenze mu nsi gy'otamanyi toyinayo gw'omanyi ogendedde ku kisa kya Mukama n'obeera mu nnyumba y'abantu b'otamanyi. Naye obukadde obwo 7 mu Uganda just lwakuba twagala ssente z'amangu. Obukadde obwo 7 bulina kye bwali badde bukutandikira. Kubanga tutunulire emabega business gye tubaze ebyokunywa. Ng'omuntu yeetaaga akadde kamu. Bwe buba bukadde 7 weetaaga kaŋŋamba obukadde 2 okubanga olina n'edduuka kati. Akamu tukabalire mu rent. Nti ofunye ennyumba awo ku kitundu ya 2 kala 3 so emyezi 3 byemitwalo 9. Kati katubaleka business ke tubaza akadde kali mu dduuka. Bw'oba olina obukadde 3 kitegeeza business eri gye twabaze yakakadde. Jako fridge gy'olina. Kati teekamu ebyokunywa nga freeze ogina eri wali. Teekamu ebyokunywa nga byakakadde olaba ebigenda okuba nga byenkana. Bingi ddala. Obwo tuli mu bukadde 3 bwokka. Bw'ogeza n'oyingira obukadde 5 oli mu wholesale. Ogera tandika okusuubuza abantu awo ebyokunywa. Byakunywa. Ate yo business ya wholesale ye business nga buli supplier asobola okuwa n'omuddiza after. Kubanga nze ndabyekeza wholesale. Aleeta ebintu n'otunda.
n'omala okutunda n'omuweezize ng'oyawuddeko amagoba ago. Bulungi nnyo bwe kiri. Nina omukyala gwe manya asuuza bino sukaali, muceere, kawunga ebyo bwe biti ebyo. Abisuuza namubuuza naye kati omuntu aba ayagala otandika wholesale business. Naga bwe mba mumanyi nsobola omuwa. Kitegeeza capital we teyeetaga capital wa kintu kyonna aba nadduuka ali. Singa nsobola okufuna wenteeka edduuka. Yakanyakuwa. Ya supplyinga. Ng'omumanyi akumanyi bulungi. Ng'akumanyi bulungi. Mbuuza gwe akumanyi bulungi. Kati ngenda kwekwata ku gwe. Kati bodduka bakwate nze. Nene kisaache akumanyi. So omuntu oli amanyire kisaache togendayo kati gwe yitayo ogende. Kati nagamba oyomba mumanyi. Omuntu gwe sitamanyi nina okuba nga nkolagana naye emyezi ng'esatu. Nemanya address ye, nemanya wano wali business ye yeno erina registered. Nti waliwo ebintu ebagamba osobola following up business y'omuntu. Si muntu owa wholesale sibe bantu abakeera okudduka obuddusi. Kituufu. Kati agamba nti wholesale mpozi ng'omuntu si mwesigwa. Naye omuntu waba obadde okola naye ng'omusuubuza ebintu okumala omwaka. Kizibu okuba nga omwaka ogwokubiri yeetaaga kusasula omuwa. Olaba ne banka asooka n'otambuzaako emyezi 6 ne balyoka bakuwa loan. Wow, bintu bya kuuma bwesigwa. So bintu bya kuuma bwesigwa. Ekitegeeza nti bw'oba toyagala ziweza mangu okuggyako obunafu bwaffe nti tetwagala tuula maduuka, twagala ekintu ng'oyingiza amagoba ga kakadde olunaku gwa mwezi. Ayagala kadde ko ng'okakwatako kalamba. Kati abantu twagala zino kugattagatta. Nti olunaku nfuna ya 5, olunaku nfuna ya 2, olunaku nfuna kino. Sente ezo weeziri ziwera. Kisinzira ky'oyagala. Era sigana abantu genda bweru naye genda. Naye obwongo bwe buba bukola ng'obukadde bw'omusanvu ng'ogambye kantunde ettaka ate teweetaaga dditunda mu Uganda. Mu Uganda weetaaga looni ng'ettaka gwe musingo. Ate nga osobola looni eyo okugifuna bulungi nnyo kubanga ettaka liri ly'owaddeyo. Mukwano togende wa Manerenda. Togenda Manerenda. Togende wa Manerenda. Genda mu bank eba ne system. Nti sente zo abantu abamu batya bank naye banka kye kintu ky'oyinza okugamba nti looni eno nja gisasulira myaka 2. Aba Stanbic baaliko wano lumu ne bannyonnyola ekintu ekyo bakiyita batya balizinga. Balina engeri gye bakinnyonnyola nga bakuweera ddala ssente nga toweetaaga kutunda poloti yo, toweetaaga kutunda ttaka lyo, nga they can finance you bulungi n'okola ekintu n'obaza bataaga just kulambula ttaka eryo oba olirinako kulaba oba olirinako obwannannyini bajja bikola checks ezo zonna they will finance you gobere ng'ozzaayo. Bwe kiri so bw'obwongo bwe bubanga tebwagala genda just mbuddu n'ekirala ebimu ebiteeka ku kugenda ku pressure ezo biba baana abakyala abasinga. Kati ekintu kye bayita abaana teri kya bulabe nga kulekawo baana myaka 2 n'ogenda obakolerere nga bali mikono gy'otamanyi. Era abaana b'ennaku zino ekikyasingidde ddala okubanga kibakosa ye absence y'abazadde. Kubanga taata muyinza oteesa ne taata n'agamba nti gwe genda okole nze mberewo. Mpozi taata oyo ng'ali stable mentally n'ateeka abaana musiro mu holiday ng'agenda balabirira bulungi maama osobola okgenda. Naye bw'oba ogamba oli single parent abaana bo ani gw'obalekera? Ona akantu koyogedde mu mpozi nga taata ng'ali stable. Olaba ogamba bugambi ng'ogenze kukola country. Gye bali osangayo omwami n'agamba nze njalabirira abaana kabagende mu kisulo bagende badde mu holiday. Ekyo kimu. Ekyokubiri amaka ago galekeddaani. Amaka galekeddaani. Kubanga bw'oba obeera n'omusajja myaka 2 ne bw'anaaba mwoyo mutukuvu ku luno agenda kugamba mukwano gali makaago. Swiri ogenda bugenzi up country. Ekintu kye bayita sitaani abalokole ate tulowooza sitaani tumanyi gy'ali naye tulowooza takola. Akola ali active nnyo buli ssaawa Bayibuli etugamba anoonya ow'okusuula ow'okulya. Kati sitaani ye yeeziramu wa space. Omuwa inch n'atwala rula yonna. Kati kwolwo lw'otaliiwo omwezi gumu omwami ajja kuguminkiza ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ekitundu ky'omwaka kigende. Ekinaaba kigenzi. Kanzikiriza kale n'omwaka. Naye bannange okukkiriza ng'olina kungi mwaka. Omwaka amazima bw'aba mutabani wange mugamba genda linnya ennyonyi ogende ebweru ononye mukyalawo. Naye bw'oba omukyala wagenze kati nga gw'olowooza okolerera amaka
si kyavunanyizibwa leka omwami alinye ennyonyi agende yakolerera amakasi gwe gwe kuza abaana kasita omukazi owoza omusajja n'agamba nti genda okole ssente oleete tufune then gwe musajja wekyusiza gwe musajja kubanga omusajja yalina okuyiiya famire neyimiriddewo etya omulimu gwe okwasaganya famire eyo yonna yonna ng'oli weeri omukazi buli lwabeera n'abaana kizibu okubanga alowooza nnyo nekubya abasajja obwenzi abaana bamuwa kampani abasajja tebawa abaana tebawa abasajja kampani. That's true. They don't. Ne abaana banyuma ne bamaama baabwe kyovola house nayo tuba tukaba tubabulira ebizibu naye omukazi nkwegayidde mu kifo ky'ogenda ebweru ng'olinawo obukadde bw'ogenda ogamba abantu bansabye obukadde 5 bukwata okole mu business totunda kintu kyo waayo bank era kumpi kyekimu gaye bampadde era obukadde 5 ne bwe nanditunze 5 ne wano beera mwesiga osasule looni just looni gisasule osigaze ettaka erigenda okulinnya value emyaka 5 buginaggwerako gy'obadde ogenda okugenda ebweru eyo ng'ettaka olisigazizza looni ejja kuba eweddeyo mweri ebbanga ate nga ettaka lyokyali n'emirembe gy'ogirina oli wano olumu toweetaaga kugenda eri kati owulira abantu abamu tebanyumya stories zonna naye nze benfunye abawala abanyumya ebimu tebabyogera era naye agamba nti abamu tebaagala kwogera naye otuuka eri omulimu ne gugwawo mukama wo n'agamba nti ye takyakwagala n'akutunda ewalala ng'akutunze akwata omuntu omulala n'akuwaayo omukolero omulala kati ye yakutunze kubanga oba property ye kati n'akutunda ku nnyumba endala kati Katonda akusasira n'ofuna omuntu oyo nga mulungi ng'akuwa ne ssente ennungi naga nzija kuwa zino naye abaluyinza osanga azitemedde eddala nti tokyagasa eithe okuze kati ate nti ekizibu kubanga waliwo omuwala omu yaŋŋamba nti abamu osaba Katonda n'ogwa mu nnyumba nga temuli basajja bangi kubanga abakazi babakozesa nga abaddu baabwe abamu sexually kati osobola okugaana n'agamba mukazi we agobe ate bw'okkiriza mukazi we nakitegeera asobola n'okutta so kati nti biri abo boyinza osanga abenzi ne bakozesa then osaba Katonda n'akuwa amaka ng'amazima badde banoonya mukozi nga tebalina interest ndala yakukozesa gye bali so byonna byonna ogendera mu kukkiriza so tugamba emirimu ffe tuba buno business ideas nti ezimu tusobola okugezaako kale bigane business yonna giwa omwaka bwegaana ogambe bannange ekituufu kiri nti bigaanye naye abamu business zigaana nga business erina obuzibu gwe kizibu kyayo olya buli ssente ezivaamu amagoba g'okola oyongeza ku lifestyle yo kuba ya bbeeyi nga nafunyemu ku ssente kati kangule essimu ya Samsung kangule iPhone kangule kino oyongeza lifestyle yo nenga ne business gy'okamula tennatuuka ku stabilizinga so kati abakyala n'abaami kole tuyiga okukola abagala okukola weebali abatalina byakukola kati betuliko oli ayinza okugamba nze njagala okukola naye sibirina kati katandike nti n'omuntu bw'omugamba nti ekirala twayogera ku nsonga ya kapitono bw'oba weetaaga emitwalo 2 okukola bizinesi gye tugambye ey'ebyokunywa dda mu ssimu yo kapito waali awo tuzzeeyo ku ssimu yo olinamu kisa kye olowooza ayinza kuwa mmeka singa kisa kye nziza negamba nsaba Mpola emitwalo 5 nemala omulala najja n'agamba nkusaba 2 aluwa gwowa nsooka gwoweeta oweetaano mwangu kati bw'ofuna abantu bana buli omu n'akuweetaano 5 nze kizibu nnyo omuntu okujja kuŋŋamba nti asaba mukwatireko ku bizinesi ng'ayagala 5 10 ne mugamba mpya emyezi 6 nja kuwa 5 10 kyekintu ekyangu nti nange nsobola ogenda nga musumbu manyi bambi waliwo abakyala benjagala okukwatirako buli omu yeetaaga kapito mitwalo 10 n'omubuuza bali bameka bali 5 dani omuntu ajja n'agamba neetaaga kapito obukadde 5 nze era omuntu atera okuŋŋamba obukadde 5 mugamba tannamanya byakukola tannategeera nti mu Kampala mulimu bizinesi ey'akakadde akamu kubanga tubaze wano ng'olina fridge olina kakadde kati eyo bizinesi ya fridge ye muntu gwe tugamba nti oyo alinawo ne ku kapito oli twamutandise nga talina fridge ng'alina 2 ne tugenda ne twambuka nga fridge teriiko ne tugenda mu mitwalo 2 ne tugambuka tugekituusiza mu fridge tubaze nti singa ogula ennene ya 8 va ku zino ezakadde akamu ekitundu obubiri ezo z'amabaala z'amarestauranti z'amahoteri nti bateekamu ebintu bingi
kati bw'abanga gw'ogamba nti teri mulimu gw'osobola kukola gwa mitwalo 2 olimba just toyina idea. Nekyo kitugambye idea just oyina banno kye bagamba ngera kye twagambye nti abasinga twagala mirimu gituwa kitiibwa. olina akubalira okadde butaano mpo ntandise gwe zikubuza ajagala ogikola ate azikuwa akusigidde ekifaananyi kyokka ye nga tamanyi wadde ogimentaininga n'eddakiika. omuntu omutandikiza ku bukadde obutaano bizinesi gy'atannakola eyawukana n'omuntu alina bizinesi ng'ayagala kwongeramu bukadde butaano. kwongeramu wali kutandika ayongeramu olwedde amanyi bizinesi ye bw'etambula era amanyi obutaano obwo bwagenda bulagawa. Gw'atandika obutandisi tubaze n'omuntu ow'obukadde obubiri akadde akamu tubaze afuna ne rent. Kati ffe tetuli mu mayumba tuli waka tetugambye wootandikira. Bw'oba ogenze ku dduuka funa obukadde bwo bubiri nti obale singa bakusaba emyezi 4 mitwalo 3 manya mitwalo 2 ennyumba gy'ofunye olinawo ssente emitwalo 8. So abakyala tulekerawo okwagala okukola bizinesi eza okweraga. Kwata mikwano gyo mu masimu bizinesi zetugambye noonya abakuwazi bali mitwalo 2 ge weetaaga noonya abantu 10 buli omu mitwalo 2 kubanga essimu musumba yatera tugamba nti essimu oyinamu esevinga abantu bameka 2 mwomwo mulimu omuntu asobola okweyimirira singa bamukubira bakutte. Bwe balooni bagenda kusiba looni yakadde kamu ng'olina abantu 2 mu ssimu omwo akadde akamu ne kakusibya. So kati bizinesi yonna capital bw'oba tolina wadde n'ekikumi tandikira mu bantu boyita mikwano gyo. Mikwano gyo egyo tobagyamu kakadde tobasaba kakadde bamanye ogamba n'ekisa kyona asobola okumpa 10. Susan asobola okumpa ogumu gundi asobola okumpa zino. Kati abo bonna bw'obayitamu akakadde kogenda kuba okafunye wandiika mu kitabo gundi amanja zino gundi amanja zino. Buli lw'okola beera mwesigwa ku magoba go toolako ez'ebbanja. Ngambe mpadde emitwalo 10 kusaba mu mwezi gumu. Kati oguba mwezi gumu buli lunaku bw'oba okola ssente toolako z'otereka nti ogubanga omwezi olina okuzaayo emitwalo 10 omwezi mulimu ennaku ameka 3 nina tereka mmeka buli lunaku eza kisakye ne bw'omugamba omanyi nfunyewo 2 kanzimuweereze kati omanja 8 ogenda otolako nga togenze na mu banka nga banka yo be bantu boolina mu ssimu. So tugenda ku bizinesi endala saaki otwe bizinesi endala wali tubadde mazzi ng'ojaggula amanda ng'ogenda gafumbisa naye waliwo amanda gennyini ng'osobola g'ogatunda. Abakyala tebagala gguba mukwano ate otunda amanda ogenda gubasiira pakaawo ofuna engeri gye weekuuma ogamba ja kusooka nyambale sokisi zino enzirugavu nzimanyi bazitunda 3 osookezeeko ogula empanvu zino ziranga za masomero ogule bino bicrocs biniigi n'ebyo byoteekamu oba boots ne boots zennyini ofuneyo ebyo ebipale ebyo obeere nga togenda ne gloves. In fact yingira akatale mulimu niigina mulimu socks enkadde mulimu ebyo ebipale genda bwe batunda raincoat ez'enkuba babaamu n'ebyo ebipale bibanga bya biveera obuveera buno ng'abasirikale obwe bambala kakugira enfufu okuyingira ku ngoye zo. Bwe kibanga si mpale nga toyambala mpale genda mu katale oguleyo bisikaati 5 ebiwanvu byogamba nti kino sobola kigenderamu wantu wonna kijja kola mu bizinesi y'amanda bakyandusu 5 olwo bisikaati byo 4 so 12 tosukka wa kati eno waggulu era osobola ofuna kibulawuzi oba kyepuroni kyosuulako naye usually amanda tegajja fumuuka nnyo bwe gatyo especially ng'amaze okugayiwa amanda gatera fumuuka ng'oli mu kusumulula nsawo wano then n'oteekako bino biboneti byaffe nomanya kati mmaze okusigira ensawo zange ne gloves kanzijemu obeera muyonjo kasitoma bwajja ng'ogyayo gloves ng'ozambala ng'osuulako mu sikaati gwo ng'opima amanda. Ate ennaku zino abamu bendaba munnange bapima amanda ne bagateeka mu buveera nga gali awo oli bw'anajja amanya ga 10 nga bwe batupimira amatooke bw'osobola okukera n'ogamba kampima ag'olukumi ga mirundi 5 ag'ebbiri we gati ag'ettaano
omuntu bw'ayagala mutwala atwala obuveera bubiri n'ogapimawo n'otaguba naye munnange omuntu atayagala bagamba nti omuntu atayagala busa tafuna mata nti bitambulira wamu kubanga era amasa gagenda va mu nte so bw'oba toyagala guba ssente gyerabire teri mubinga mwavanyirira omwavanyirira wannaye teri kibi nga mwavu anyirira ate ako kannyumidde mukwano bw'oba toyagala kukola onyirira tolina mmere ogenda osabirize banne abazikoze kyova olaba bamu babba ogenda kutunda amanda ewakaawo ensawo y'amanda gigule oba ensawo zo bbiri ate bw'oba otunda amanda manya naawe ogula totoolamu agago gogenda okukozesa ewaka manya nti naawe oli kasitoma abakazi bamanyi otuma omwana genda ondeetereyo akalobo kati agamanda oligabala ddi kati akalobo ako ne ssente zaawo ziteekewo bw'oba tozirina essaawa eyo ziwandiike ng'ebbanja weebanje awo bw'oba tozisasudde zijja kwanguyira okubala nti mu kitabo ninamu akalobo ke natwala kali ka ssente bwe kati so ensawo evaamu ssente bwe ziti ate era bw'oba ogenda kukola bizinesi y'amanda funa contacts gy'obadde ogagula awo ogagye ensawo then ofune n'ab'emmotoka kubanga bano boogagulako bagasuubula ku b'emmotoka bw'abanga si yagasuubula then yagatuusa n'ekirala bw'onoobanga ogenda kubanga ogatunda tandisooka ogagule olaba obulabo bwe bapima akalobo kafaanana katya nti kubanga batera okupimisa gino emikebe gya langi egyo eminene n'emitono ekibapimisa egyo bagikoona bwa plastic tebubakolera nnyo tebalina bye bakakoona so bakakoona amanda de gabanga matono in fact babba minzaani wabula naye bannange batubba naye nze kyendowooza osobola obutakoona kalobo gwe n'omanya nti akaloboko kakakaaga nga kajjudde kubanga bw'okakoona amazima tomanya manda matuufu gagenzeemu kiringa bali abatunda sumbuusa nga sumbuusa eyakawa erimu bukawo bubiri nze sizaagalira ddala beera n'akaloboko bulungi omanye nti akange ka ssente bwe ziti naye nga kawera abantu basobola otuuka ne bakimanyi bagamba agoya lwaki agatunda kakaaga kubanga akaloboko ekko takakoona kubanga amazima bw'okakoona omanyirawa nti kati gaweze kubanga lwe gagendamu ng'amanene olina agamba nti kati gali matono kubanga amanene nkuwadde mangi kubanga amanene ago tegayitamu wano we mukoonye omuntu n'ajjuza obwanda obutini ate ne fairness yeeno bw'oba otunda amanda nga gabirerya togatunda bbeeyi emu nga gali amalala ajja kwekwasa nti neyamuguzizza ensawo yagatunze bw'atyo yagamutunziza kyekimu nedda tebagabaguza keegamu era mpozi nga bagimusibye busibi era amugamba naye amanda ge wanguza luli gaali mabi naye gwe n'oguza omuntu amanda nga yandigakozesezza omwezi n'agakozesa wiikisi 2 so ate n'otayogera muno n'akubuuza naye amanda gano magumu nti ye tasobola kugamba naawe nti si magumu tasobola so kati toguza bantu maana ga lusenyi nti oba onootunda ki unfair weights mukama tazaagala tolimbira mu bizinesi ekyo kitusuula nga bannayuganda mukama agamba nti ezo weights ziba an abomination ezo scales zo z'opima ebyo minzaani zo zokozesa opima amanda nga nawe okimanyi obbya abantu ekizibu kyakwagala magoba mangi lyako amasaamusaamu lyako agamala gawere buwezi so otuwadde bizinesi y'amanda ti amanda ago ensawo oli twali tugambye ekitundu ky'ensawo kiba kya 8 n'ekitundu yes ate start small totandikira mu nsawo 10 nsawo 10 wabula tandika neyo ensawo y'emu emujja mmala 17 ebitundu 2 yes otandikiraawo obulobo bwo ate obulobo obusinga babutunda layisi abantu ababutunda babadde abantu abasinga bwe basiigira langi abasiizi ba langi basabe oba bamanyi ku kyala basiiga langi n'ekiralo gyasanga nga bamu tebabutunda na butunda kubanga bagenda ne basiigira amaka g'abantu langi ne budda
oluusi ne babulekayo abamu obeera oba weewuddeko bawuddeko kasasiro so oba osobola obufuna kati kiri kyotugambye musooka ogagule obeere ng'omanya nti no kano akalobo nsobola katunda bwenti kano bwenti omanye nti awo wentandikira anti kati awo ebbeeyi oba osobola ogimanya n'omanya nti competition gyendimu batunda ssente mmeka ate otekawo obuntu obusikiriza abantu totunda lusennyente lugabe obadde era ogenda dduyowa abantu nga bakimanyi nti awo olusennyente lwa bwereere yagala olusennyente naye abantu n'obasanga bagula olusennyente ndugabe bugabe ogamba bafunye looseegi bale nti loosiyo waliwo bakasitoma oba oba omanyi okukkiriza loosi kizibuzibu si kyangu oguddako bakuguziza amanda g'ogamba obutaddamu kuguza lusennyente kintu kyakubeera trustworthy nti abantu bamanye nti gundi talutusiba kale nzikiriza balwagala lutunde naye tolutunda ng'ate bw'otunda manda ate ne bakasitoma abo abamu lubawe buwi mugamba munange nkuwaddeyo n'olusennyente olwetaaga nti nedda omulala agambye ndwagala ate olowooza ogenda ddutunda abamu lubeerawo n'enkuba n'erukubamu ne lwegatta n'ettaka terugasizza so lugabe mujja okufunira n'omikisa actually ne bakasitoma balawe bajja okugira bagambe awo batuwa n'olusennyente naye osanga abantu nga batunda ebikolokomba ng'atunda matooke oyina jana muganga kusobola kukikolokomba nanga munange kya nusu 2 side business kwegamba okutuddeko amatooke g'obadde oyagala otunda era watunda nkota kyandibadde omutima ogwo gwatuggwamu ogwo balinga abantu abatunda obuveera ku business ng'omuntu aguze ebintu bya mitwalo 2 n'omugamba bakaveera ka green ka 10 byanyizanga kati olaba wagendanga mu supermarket oguze ebintu they have to pack for you nagamba the pack is 500 shillings mugamba naye banna already wamuwagidde era olwo abantu abagula abantu abamu ku midaala gy'ebintu obuveera buno twabubalako lumu mu mazzi mu bizinesi y'amazzi buveera bwalayise buba bungi omugamba munange kamuke nga banaye bw'oba oyagalako okubiri oyongeramu ssente zo n'okagula so buli paaka gye nkupakingira kaveera ka bwereere naye bw'oba oyagala nga tobuveera 2 kaba ka ssente akokubiri keke ssente bulungi nnyo naye n'otekawo obuntu obusikiriza bakasitoma okubeera nga bakomawo kati olina okubeera careful ate obutayonoona oba ekyo nkireete mu ngeri ki nti actually sijja kireetanga kwonoona bala tulobala ebizinesi yo mpitawo nga byakaveera bw'oba toyitawo kirala bw'oba oyitawo kaleke obulobo buno mu manda gano gendeese ensawo eno wemba nga akalobo nga tunze 2,200 ensawo zinaawera 17 ze nataddemu ezo ensawo ziyina okuwera ate olina okuba okuwera amagoba zino sente ziyitamu tobeera excited balako renti wo nti bwebanga omwezi bangambye nti nsasula emitwalo 3 ekifo kitegeeza buli lunaku osasula mutwalo omutwalo ogwa rent gulina okugwa wali buli lunaku olina okujja ku magoba g'amanda kati manya nti buli nsawo yo gy'otunda omwezi oba otunda ensawo 3 olina okuyisaamu omutwalo gwa rent ogwa rent bw'ogubala bala omusala singa obadde olina mukozi nga si gwatuulawo wandimwadde ssente mmeka nti mitwalo 10 kati ago 8 ge weetaaga agalina okugwa wali buli lunaku agalimu ebyo rent kubanga omutwalo gino 10 gibalira omuntu omulala yina gwe wanditaddewo gw'obenga yeesasula omusaala kubanga kati maanyi go ge gakola nange mwennyini wemba nzaali mu bizinesi nange neebale weebale kati ogwo omusaala gwo kwoba otoola ebitoola mu manda omwo omanye nti najjemu obulobo 2 omusaala ninawo 8 najjemu ga mutwalo n'ozibala ne ziddamu ekirala bizinesi y'amanda erwaza kasitoba ng'oyingiza dasiti oyo buli ssaawa egenda kulwaza amawuggwe ekyo ekifo ogenda kifuna ssenyiga kasito otandika ebyo making sure oyambala mask bizinesi eyo nnungi naye na risiki y'okulwala nti zoona okola zijja kujjanjaba kati ebintu ebimu by'olina okuba nabyo babiyita mask
Mask si ya COVID. Mask ya kuba nti oyingiza obutwa oba enfuufu mu nnyindo. So kati olina okufuna mask oba ofuna ya lugoye gy'onoogulanga gy'onoobeanga oba ofuna bu disposable naye ba disposable oba ogula buli lunaku sawa oba tokwekereza guno manya nti olinawo obugoye bwo busatu kano bwe kaddugala olina akalala k'oyambala obeere nga bw'obeera manda oba ng'oli mu bizinesi yo ate tojjaamu ndwadde. Naye kiri kye twatandise nakyo wadde otunda manda tofaanana manda. Togafaanana kituufu n'obwoba mwana muwala muto osobola okugatunda ano osigala ng'olabika bulungi nnyo. naye gamba kakati enjala zange ebasooka okweraliikirira gula gloves gula gloves yambala jini yo teekako ekipale ky'okungulu ogule socks ogule niigina ate gwe omuwala omuto gy'attunda nnyo kubanga ojjasika abasajja bangi bajje bagula amanda kasita tokkiriza baleke bakwane naye tokkiriza genda nabo so waliwo advantage oba olina so ne mu bizinesi yonna ne bwe bamanda bannange beera n'empisa bizinesi yonna nga tolina mpisa abantu baba balinda kompitita waanajja bakuveeko era wajja nga bakuta abantu abagenze tosobola bagamba nti nakyuka bwaba agenze tajja kudda so ne bwe ba bizinesi eyo olina okuba n'empisa ne bizinesi eno wonna oba ogikutte bulungi ojja kula ove mu kutunda obulobo otandika okutunda ensawo bulungi nnyo ojja kutandika ng'otunda obulobo obanga obadde obutandikira ku 2,000 otandike ng'ofuna abaagala nga ye ayagala ga mutwalo ogende nga weeyongerayo bw'otyo ate era amanda ago gafunire bizinesi yo gifune mikwano be bayita ababooda abantu abamu baagala amanda mangi tebalina bwe bagatwala kati nja kugereza nze ngula amanda naye amanda g'engula siina mmotoka kati yegatwala wabula we nagula era ne kakati we nkyagula ate nze ngula ne manya nti nonguza ebitundu nga 6 zensawo 3 ne manya emyezi gyange mba manyi bwenzi bala ebigenda okuntwala we ngagula omusajja alina emmotoka alina piki si bibye omuntu yenna nga gagenda kumpi alina owa piki agamba piki ya ssente bwezi tibagakusombera naye waliwo akamotoka gonna bagateekako lumu we kagenda wano osasula ssente bweziti oba 3 ne bagatuusa oba 2 bwegiti kati oyo toyinza butamugulaako era mukubira bukuizi ne mugamba ku Lwokutaano bandeetere ku manda sisobola kukwata ne bwe nandiyagadde kukwata nsawo ngisonseke mu mmotoka ya pasi tosobola ogenda giteekamu otya kati ate sisobola nze gula manda ga mutwalo kati ojja ssanga abantu ng'oli agamba nze bwe mbangula nsawo ne ngiteeka ewaka naye agituusa ate ewaka kati atunda amanda tokkiriza kasitoma okwenoonyeza amutuusiza nsawo waka kubanga bannaye ababooda mulimu abalina amalala nze sitikka manda gw'olina okukolagana n'ababooda ba aba delivery omugambe amanda bagatwalawa mpaamu eddakiika 3 gajja kuba gatuuse gwe omutunzi weefunira abasobola gw'olina okufuna atwala ebintu bya kasitoma kasitoma tagenda kunoonya otunda bitanda otunda ntebe otunda bizinesi yonna ng'erimu okutwalira abantu funa abantu bomukolagane ojja kwesanga naye akuwangayo ka commission kubanga oba omuwadde emirimu so kati bw'oba otunda amanda teekawo endala eyo provision nti osobola okugatwalira abantu abamu tebeetaaga na booda gwe weetaaga okugyawo amalala omukubi omugambe mama naaki amanda gakyaliwo bankuleetere bambi ndeetera nositwaga nogateeka mu kaveera ag'omutwalo nogakkiriza wali ewenna mama naaki wabeera nogamuterayo kikojjako ki ngamba bakasitoma abo funa kontakiti zaabwe zibeere nga buli ssaawa waliwo abantu bamanyi nga amanda bagagulawo omugambe nenze nsobola okugakuleetera nga bw'oba oli bize kubanga omuntu ayinza okwagala amanda yafumba alina omwana ewaka alina kitalina gwatuma naye ng'akimanyi gundi ajja kukubira bukuizi nagamba bannange ndeeterayo awo ku manda tomera malala ng'onoonya ssente mu ssente temuba ntondo mu ssente temuba malala entondo tugenda zizza wali ebbali kyokka bannange aguze nno manda gattaano era ayagalanga mutwalire gwe ayagala ssente ate kumpi wa bigere
olekawo bulesi mwana omugamba yikale beerakawo kanzije oba n'ofuna mwana gw'okola naye nga yagabatwalira. Yes, kisobokera ddala. So omukyalo oba mwami bw'oba olina ssente ezisukka ensawo emu ng'olina n'emitwalo 5 kitegeeza gwe osobola okusubula ensawo ennyingi ne zibeeraawo n'otunda. Bwe baba abantu nga okimanyi wooli basobola okugulawo n'enku osobola n'otuteekawo n'enku n'oziteekawo nazo kubanga nze ndaba ewaffe abantu batunda amanda n'enku. Waliwo amanda waliwo n'enku. Actually otandise bizinesi y'okubiri yo branching. Kati ate mu kutunda amanda temutuganya genda mu butale gula buti bukoleeza amanda biteekewo beera one stop center. Nti omuntu akimanyi wali we batunda amanda waliwo obuti obukoleeza obumanyi obuti bwe batunda mu katale. Tulina obuti obukuma essigiri bwebwo bonna bute nze njagala nnyo genda awantu n'engula ebintu byonna n'enfuluma omulundi gumu nga seetoolodde. Awo kyovula bayitawo waliwo ekintu kye bayita the supermarket. Ze bayita supermarket bw'oyingira buli kimu ojja kigula. Ojja gula omuceere ojja sanga mu buto ojja sanga mu royiko ojja sanga mu kati bateekamu n'obutungulu bateekamu n'ennyaanya. Nti ennaku zino supermarket n'obummonde mwebuli bw'oyingira. Ate kati bakyonoonye nnyo nti n'amatooke bagawagula batunda n'amawaati. Kati batunda nno n'ag'obuwunga ago go simanyi sijja kuli mu badde galya naye gatestinga gatya simanyi sigatestingangako ogatwala n'ogoyanga kawunga naye nga matooke. Out of curiosity ngenda ndoozanguleyo konda just impulire bwe gabeera kubanga nze mbadde manyi powder wa muceere kubanga we tumunywa obuugi naye w'amatooke mulaba mu supermarket ndowooza muguleko ngeziseeko. Byetaaga fumba misana ng'omukulu taliyo. Anti wange munnamasaka ayawula omunwe omulawo n'engalo. Baba manyi abannamasaka. So kati omuntu bw'abanga atuuse ku level nti amatoke bagatuteredde mu buwunga bw'oyingira supermarket buli kimu okijjayo. Naawe noonya ebintu ebiri mu layini ya bizinensi yo obanga muntu atunda cyayi nga tolina byakunywerako. Toyagala bamukujjeko ate banoonye ekyokulya. Ate kati abo banadda. Ate otunda cyayi tolina nakatebe we batuula ng'olaba kijja. Kati bw'oba otunda amanda tutereko byonna ebigenderako. Tutereko obuti obukoleeza essigiri genda mu katale obutusuubulire ng'obuteekaawo baba bituguza 1,000 butuwe ku 200 kale. Abantu tebakisobola abantu tebakyayina budde butambula. Waliwo omwami gwe mmanyawo Kaleere ndooza yatandika edduuka eryo erya wholesale nga ndi muwala nsoma. Ne kaakati weeriri mulimu mukazi we mulimu n'abaana be kati ye si yasitula yatekinga orders n'awandika receipts oyo mwami. Naye edduuka lye erya wholesale bw'omugamba sukaali waali wamugamba muceere guli omugamba sabbuuni obuwunga aliwo emiti byonna byonna ebintu by'atalina bw'omukubira n'omubuuza kino kirina tagamba nti takirina agamba weekiri. Amanyi bonna abatunda okwo ebintu ebbeeyi yaabyo gwekola odo mbuli ebyoyagala biteeke ku receipt emu atuma banagera kuli edduuka ondeetere kino. Takusindika bantu be walala nti akwe chance ogende wa competitor ogeze yagambe ne wano tuyina bino neka otumulina ye byatatunda bw'aba talina bijanjalo kubanga talina byakupima ebyo. Ongambadde njagala n'ebijanjalo akawunga yo oyina muceere nina njagala n'ebijanjalo naga gwe tofaayo yagala kilo mmeka kilo 2 kale ng'ateeka ku receipt yonna eyiye ng'akwata ezize ng'asindika omwana abijjayo ng'ojja pickinga bino byonna bibaawo wamu ng'akwa receipt yemu. Takuwa chance genda walala. Wow. Naawe mukwano woba otandise customer wazze tomuwa chance kugenda wantu walala. Beera one stop center. Amanda weegali enku weeziri obukuma sigiri weebuli n'ebibiriiti bireeti. Tuguze ne gloves eziyoola amanda tuzijja nti mu supermarket n'adiweya teddeko obuyiiya adiweya anti olaba gloves bw'obeera ennyo amanda gasalaasala jjukira nga gwe z'oyambadde z'ogize genda ku adiweya ogule gloves obagambe munnange bw'oba amanda bw'oba oyagalayo ne gloves nazo weeziri eziyoola amanda ewaka abantu bazigula kubanga nange nzigula. Tetwagala kukwata mu manda. Wasanga oli ng'asiba obuveera bw'ati engalo mbona
genda ogule gloves ziteekewo wamma ggwe akavira gwe ziteekewo gloves ziwangala ate gloves oyinza omala nti ozeemu ogula mu mwaka n'ebintu tosobola kugula ziba za rubber oyozesa manda ffe abasinga twagala osigala ng'engalo kubanga bw'oyoola manda ate olina okunaaba engalo atodde mu mmere oyoola lumu n'ojja mu gloves n'ozissa wali kati oterako obwo obuntuntu beera muyiiya bizinesi tejja kukulema tejja sooka ogagule omanye bwe gabeera such that w'onootandika tojja kukola loosi obulobo bwo tobukoona katonda tayagala unfair weights tazaagalira ddala kati otandika na bisiraani mu bizinesi kubanga ate twagambyeko nti no okusaba kubeere nga kuli part of mu bizinesi yo ojja okufuna favor w'obanga oyagala okunyweza kasitoma wo tomukkiriza kunoonya agenda mutambuliza kintu babeerewo nga gwe abayita jangu otwale waagundi twale waagundi mu bizinesi temuba ntondo ate akokwogedde kannyumidde nnyo temuba ntondo temuba malala n'empalana ako mbadde sikategedde temuba mpalana n'empalana mu bizinesi temuba ntondo temuba malala temuba mpalana kola wekiba kyetaagisa ggwe kutambula kuva wano ogende wali omutwalire kasitoma wo amanda genda okikole wekiba kyetaagisa mucekinga kukumanya oba gaweddewo oba oleeta ddi nakyo kikole tekina kikigenda kujja tekirina kijja kunyweza kasitoma wo bulungi nnyo ate kano kapya kasitoma wo tomukkiriza kuloza kintu walala beera one stop center kankugereze kisaakye bw'ofumbirwa omukyala oba omwami bwogeza n'owasa mugamba nti nze omuntu wayenda tujja kubitereeza working out things nti tusobola okuddamu ne tutuula ne tubitereeza byonna byonna ensonga eyamwenza ne tuzza lwaki tokola nnyo aleke kwenda lwaki tokikolera nnyo mufo kyoyagala okola eri after kikole before kikole kati abanga mwana gw'omumye emmere n'agenda n'alya ku mulirwano bw'alyayo osobola omumukuba olw'okulya ku mulirwano oba yennyini n'aggamba nti kale sigenda kuddamu kulyayo naye alina kyasigazza mu mutwe ayawula emmere yo n'ey'oku mulirwano eri agiriddeko kati lwana aleke eggiryako kubanga tomanya kyalisangayo bw'asanga enfumba ng'eri beta tusonde ssente tuzibbe pentagoni yita mu FlexiPay ng'onyiga *291# olondeko omutendera namba 2 gugamba pay merchant otekemu merchant code M070 otekemu muwondo gw'ensimbi otekemu reason osobola okuteeka mu church oba HPMI oba Pentagon n'oweereza ku namba emu ebeera ekakasa nti ssente z'wa House of Prayer Ministries International olwo n'ossaamu pin osobola n'okuzitwala mu bank tulina akawunti ez'enjawulo mu bank ez'enjawulo w'osobola okgenda n'otwalayo ssente amannya ga akawunti gali House of Prayer Ministries International osobola n'okuzitwala ku church n'oziwayo eri abo abateekebwawo okuwandiika n'okuŋŋaanya ssente ezo mukama akuwa omukisa ng'okuŋŋaanya essente eza Pentagon 29 March Good Friday service olunaku lumyuse ate olwokutaano ye Women's Day abakyala tulinayo akafecce ak'enjawulo akatalekeka oyinza okuba w'oli tewakusanyusa naye wasinga ate jjo wabadde so mu business oyinza okuba ng'olaba tebitambula nnyo naye tunuulira ate jjo ne mbulamu bwo so ffenna tulina we tuvudde katonda waatujje so awo waatujje watukkirizise nti ne wetulaga wagenda kuba beta kyobalaba bagamba nti tokompitinga n'abalala kompitinga naawe nti jjo wabadde oli ku level ki olwaira obeere beta n'enkyo eyiminga okubeera beta so bw'obanga olina ogamba nti bannange wendi wano saagala wate jjo wabadde watya wabaddewo improvement waba wabaddewo weebaze kana akatini k'ofunye jjo tewabadde na mulimu olwaira ogulina wadde gwa nusu 10 kati ogw'enkya gujja kujja 10 lutono naye lusinga obutaba na kintu kyonna